Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, omulabi wa Lugonvu's Show, nzikiriza nti akaseera kabadde katambudde nga tuli ffenna. Mu kaseera kano tuli Mpigi Bumoozi, owetera Bboza, kilomita 4 okuva mu tawuni y'e Bboza. Eno estate yaffe endala. Bw'otunuulira ekyengulu waggulu ku lusozi okusinziira ku bifaananyi byaffe ebikwatibwa okuyita mu bwengula, ye estate ey'oku lusozi eri waggulu ejja kusaba muganda nga asobola ogitutwalako, naye nga lino ekkuba ate wali tuyitawo buyise ne main road okutwala butereevu ku estate. Zino estate zaagala okufaanagana era ziringa eziri ewamu, naye eri ku lusozi ate neeri wansi eno ku kkubo. Totuuka eri waggulu ku lusozi, eri wansi eno ku kkubo. Estate eno ya Bukadde 8 fuuti 5 ku 10. Amasannyalaze weegali, amazzi ge gataliwo aga pipe, naye nga amazzi mu kitundu mwegali, naye nga gano aga tap go ge gataliwo, naye nga amasannyalaze weegali. Naye bakudusi y'amaanyi nnyo, naye nga abantu weebali n'amayumba weegali, y'ensonga lwaki n'amasannyalaze weegali. Puloti zino za Bukadde 8 zetugendako fuuti 5 ku 10. Oyinza okuba ng'ogamba nti njagala wenteeka ennyumba z'abapangisa, sijja kurekomendinga ggula ttaka lino gwayagala rentals, mba nkulimba. Waliwo agamba nti njagala wenzimba nga nvawo ne ngenda nkolera e Kampala, naawe siyinza kurekomendinga ggula ttaka lino, nedda. Njagala oyo ngaga nti nsobola okukolera mu Mpigi, oba okiraba, nsobola okukolera mu tawuni y'e Mpigi, naye ateekateeka okukolera mu tawuni y'e Kampala, eno wajja kubeerera walako, kubanga wali kilomita 35 okuva mu tawuni y'e Kampala. Kilomita 35 okuva mu tawuni y'e Kampala, okuva e Mpigi okutuuka okuva e Kampala okutuuka e Mpigi taxi ya 1500, ate nga kyetaagisawo ka boda ak' 3000. Transport cost eba nnene nnyo, naye obanga oga nti oyagala kukolera mu Kampala, mu Mpigi kiba kikukolera. Tuli mu estate mu kaseera kano, we tuli mu kutambula. Amakubo gaffe abazze batugoberera ne estate zaffe mumanyi amakubo gaffe bwe gabeera, obunene bwago, ensetinga yaago, bwe gano ge tulimu mu kaseera kano. Twagala okuba nga tusooka okutambula estate yonna okugikulaga kati eri waggulu gy'olengera ku lusozi, ate ye estate gye twasooka eyali ey'Obukadde 6 fuuti 5 ku 10, kati eno estate ya Bukadde 8 fuuti 5 ku 10. Biki ebikyusizaamu ebbeeyi eno? Biki ebikyusizaamu ebbeeyi eno? Nti ettaka lino okwawukanako ne liri baalituguza bangu. Bano olwalaba nga oli wateereddwawo estate, bano kwagala butayagala balina nabo okweramula n'okukyusa buli kimu. Era kyekintu kye baakola kyekintu kye baakola okudiimuulamuko. Mpozi n'ekirala kwe kuba nti wano amasannyalaze gali ku estate kwennyini, wali wansi weetandikira we wali amasannyalaze. Njagala tugitambule ffenna, ndowooza tugiyite wano. Njagala tugitambule ffenna nga bweri, osobole okuba nga kikuyamba okugiraba n'okumanya. Ennamba z'essimu kweziri, ennamba gy'osobola okukubirako gwe naga nti nandyetaazeeyo akapoloti omwezi guno. Weriri nga bwega nti ayagala eza rentals, sijja kugamba nti jangu, nedda. Wano si wawo. Waliwo naga nti nze njagala nga nkolera mu Kampala, nedda. Wano wajja kukolera nnyo omuntu ng'akolera mu around Mpigi, awo kijja kukolera. Kati mu kaseera kano tuli ku estate gye tulimu wakati nga bw'ogiraba. Tugenda girambula, oyinza okuga nti bani ate abataddemu bino by'olengera ebiti. Bwe tusenda estate ebiseera ebisinga nga bw'ozze olaba oba nga bwe muzze mulaba nti estate zaffe bwe tuzisenda
ebibaddemu ebikonge biki byonna tubijja mukati abatuuze batekinga that opportunity ne baba nga bakola ki ne baba nga beeyambisa ezenku ne bookya amanda gaabwe ovu ekyo batasobola kukola ki oba tasobola kumusasuza. Njagala tufulumeko ffenna tugitambuleko tulabe nga bweri. Eva okwera ekijja nejja wano kweno spray corner nejja wano eri 50 by 100. Abantu abeebuuza obunene bwa 50 by 100 osobola okusamu ennyumba yonna ey'amaka gye weetaaga naddala ezaffe amufuna mpola kaŋŋambe bwenu kubanga era n'ettaka lino lyabamufuna mpola n'ettaka lino lyabamufuna mpola ojja eviira ddala wansi eri ogirengera eviira ddala wansi eri nga bwe tuzze yonna eryemu. Tulinawo abantu abasoba mu 30 abatudde wano wokka nga tugenze kunonya abawale waggulu eri ku lusozi bano abatudde wano wokka tulina abantu abasoba mu 30. Ssebo naawo waffe waggulu wali woolengera awo nasigazaawo yiika zange 5 ndizitunda obukadde 2 mu maaso eyo naye kati tuli wano awo tusooke tuveewo wolabye wazise we tutaasenda. Kati ababadde beebuuza estate ya abamu tebalaba estate eyali ey'obukadde 6 nja kusaba Kalide ogenda twambusiza drone waggulu abantu okubalaga estate eyali ey'obukadde 6 olwa eyo yaggwawo era Abafrika munaatusonyiwa tusobola okweyambisaako opportunity eya wano kubanga wo weewali akabeeyi keeyongeddemu. Ye challenge eriwo nti ebiseera ebisinga bw'olema oggula ettaka mu nnaku entuufu oli buli lwalaba nga aliwo development ekoleddwa ye ng'akaalamya, buli lwalaba nga aliwo development ekoleddwa ye ng'akola ki ye ng'akaalamya. Ensonga lwaki era olaba kiri bwe kiti naye nga wano wa 8 million 50 by 100 kwezi obukadde 8 kubeerako n'ekyapa. Waliwo abagamba tolinaamu ziri kumpi na Kampala, sirinaawo ziri kumpi na Kampala olw'ensonga abantu bange mbamanyi obusobozi bwabwe tusobola zino. Nze mmanyi abantu bange, nyina abantu bange bemmanyi nti be bano baganda bange, batabani bange, basenga bange, bakojja bange, bamaama bange. Nsuubira okuba nti wano basobola otukolera olwati eno gyolaba gye tuyimiriddeko evaawo bwetyo negenda ekkirira wansi eri ogirengera negenda ekkirira wansi eri nesalamu negwa wali nedda wano olwati eyo oba ogenda gikolako ki wangi. Bw'obanga oli ready era ng'oli interested osobola okuba ku ssimu eya 0753 98 56 39. Amakubo gutegera sigakwogerera sijja kugamba nti laba ekkubo obunene bwalyo oba kya amakubo go sigakwogerera. Tukola ekkubo nga liyisa emmotoka nga litwala erissa nga litwala n'olwekyo muganda wange okati omwami gw'okuba toyimiriddeko ensonga ti egyo badde yimiriddeko oba eno bonna nze wongamba nti wano inaako kasita ongamba nti wano wentunuulidde eryoke nakyo wongamba wenkola ki wetugenda nolwekyo projekiti bweti bweri twabula kati okubanga tusalagana n'estate eri tuva eri nga bw'olengera ku kkubo era eyo street namba paka okujja eno waggulu tuva eri wansi ne tugenda nga tugabanya abeegabanya. Waliwo n'eno abantu bangi bagamba nnyo nti mwami Lugonvu njagala nga ndi ku kkubo ploti zaffe ndowooza ozirabye tubadde wali nga tulinga abali munda kyokka nga tuli ku kkubo nti buli bw'osanga ploti yaffe ebeera egabana na kkubo buli w'ogisanga era egabana na kkubo kati eyeevaawo ku nsonda nejja ku nsonda eno ojagamba gimagye obuntu buno babutereeze balabika babusimbye kumpi obulaba oba greda mu kukola amakubo nga yabu babutereeze babuteeke wala okalaba kano babuteeke wala kabintu bakinga ne kale kuba kati singa tebakikola kati ojja kufuna Fuuti bwe tuti bwe tuli kawali kaliridda wano kano nkalaba kakajja kali wali
bwekityo bwe kiri mikwano. Nsuubira okuba nti kyeraga kyokka. Kati neeri evaawo nejja wano negenda kayinja kali neddayo kali. Okitegedde? Oli wadde mbuga nti ntwala 2 okuva eno paka eri n'ogatta amakubo 2 oba ntwala zino bweziti era n'ogatta amakubo 2. Oyinza oga nti mwana wa taata ng'ayeekera wanene okufuutuka eri okutuuka eno oba okawuliddemu naye nga we wano tulinawo abantu abali 30. Nsuubira okuba nti estate nene ekimala esobola okuwa ekifaananyi ekirungi, esobola okuwa bizinesi ennungi bwonna banga nti nze nja kukoleranga waka ka bizinesi kange mpola mpola ndabe kyenzizaako. Kambaagalize bwagaliza ebirungi ebinyina kyesoogedde byebyo byebyo amatooke toba amatooke g'abaana kati osobola okutunuulira oyinza ogamba nti nze sinatuuka kukozesa awo wantu wange wagimu oba wadde waliwo engeri y'akasozi naye emmere baneighborhood osobola okubalaba ebitooke byabwe wagimu ekimala naawe osobola okusawo projekiti nga bw'oba oyagadde. N'olwekyo abali ready osobola okunoonyaako ebyaffe mubimanyi bwe bikolebwa. Obanga toli mu ggwanga osobola okumpeereza omuntu wo oba ssenga oba mukwano gwo n'ajja n'alabawo bw'akusiimira then n'okola payment. Nsuubira okuba nti kijja kutwanguyira. Waliwo abaddabuza nti ettaka eryo lya byapa, tetuba na ttaka lya ndagaano, tetuba na bibanja, tuba na byapa. Nti n'abagula 5 ku 5 ekiba kibalemeseza okufuna ekyapa sayizi ya ttaka naye era abatudde ku kyapa. Ettaka lino lya kyapa ekya private Maryland. Private Maryland ky'ekyapa eky'obwannannyini, tekiriiko nti liizi kaseera oba ki. N'olwekyo kyekyo kambaagaliza ebirungi ebyererambula tufuneyo seconds nga 20 okusobola okulambuza abantu bange estate nga bweri. Kijja bawa okusalawo kye banaagenda nakyo.
Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu.